Tubalamusako abalabi ba LM TV mugamba muti abamikono Lydia nga bulijjo nkomawo ne programu yaffe Enganzi olwayo tuzemu ne tushalya ku mukuru Jovan Luzinda yisa conference ya mawule naye agenda tunnyonnyola ku kirwa kya tuyise agenda tubuulira ku ki kamukiriza tubuuzeeko tweyongere Jovan. Okay, bane mugamba muti abali ku LM TV mwe bale kubera kumwe bale kutumbula mwe bale ku subscribing mwe bale kwagala buli kimu nga bwe kitambula muri bakabinyo mwe bali ddala. Jovan Luzinda. Olunaku lwaleero tulabye ng'oyise bannamawulire ki ky'obadde oyagala obbategeeza? Okay, bannamawulire kye mbategeeza nti bandi empya Sauti Band akaseera kayakakola akakola auditions za Kramkaga era nga mucho zigenda kubeera ku Bat Valley Theatre atera mucho mulimo kubeera nga Sauti Band nava mu The New Eagles nembera nga katine nembera nga ndi mu kibiina ekipya kye bayita Sauti Band. Sauti Band erinnya eryo lyavudde ku ki ekibiina kyo kituuma Sauti Band? Anti olw'ensonga abalimu naddala kati nze ataalimu ndi omu kwabo abafuluma ebiwooma ate nga oyagala toyagala olina birya. Jovan, Sauti Band eno baani abagikulembedde okusapootinga baani abali emabega waakyo kubanga tulaba waakamala okuva mu The New Eagles tonnaba kumala kaseera kanene nti tugambe nti oyina by'okoze ekyamaanyi ennyo ly'okokola ebbandi ki ekiri emabega w'abantu abo oyinayo abakuli emabega oba Sauti Band wegyekoledde nga gw'omuntu? Tewali bandi mabega abola kyenja okugamba cabinet nene oba kitegeera mucho ate tekikwetaagisa kumala kukola oba nkugambe nti omale funa ssente zijuza tipa olyoka ojja okole ekyoyagala okole ebintu tubikola mu mbeera yakubeera nga twebeereramu kiringa bwolaba nti right now tuli waneno ku high-end being nti tuli ku high-end restaurant tukolagana nabo mucho wetaaga kukolagana n'abantu okusobola okukola ki okweyongera gye weetaaga okweyongera. Emabega awo baatugamba awo mwali mukyabeerera mu bbandi mbu mwali mweruga n'ebintu ebirala ebiddiridde ebyali ebiyitirivu ebintu ebyo byali bituufu mu nsi kyenja okugamba nti buli wamu ebintu byebyo birogo bino biki awali omukono ogwa right wabawo ogwa left oba kitegeera so buli kimu kibaawo olaba biri mbasuubuzi. Wali oloozeeko Jovan? Nkubuuzemu ekibuuzo naye munaye simanyi gwe gye wakulira nze nakula munaye ntya Katonda era Katonda wange ye mulogo wange. Bano bempulira bagamba nti baali bakuyigganya nga bali beno n'eri gwe wabategeera otya okumanya nti baali bakuloga ate nga gwe toli mulogo? Nkubuuzemu ekibuuzo ani agambye nti waliwo abaali bali ku beno n'eri kyenja okugamba kimu nti ebyo bibaamu ate era munaye bagamba era alumiddwa ku musota oba okitegedde so ekintu ekitali kya bulijjo kirabika olwakuba abantu baagala nnyo okuteekawo embeera nti ekyo tekiriiwo mu kamera abula bibaawo kasa kikutuukako n'okirabako osobola otegeera kikyentegeeza. Emabega awo abantu babadde bajja boogera Jovan Luzinda mukyala w'abakyala musajja w'abakyala nnyo ayagala nnyo abakyala ate adeetingira ddala abakyala abamusingira ddala emyaka ekintu kino genda kikola otya ng'ate okoze bbandi ng'ate egenda kuba esingamu bakyala kuba abakyala fe abakyasinza okwagala okuyimba. Okay, kakati ku ekyo kyengenda okugamba kiri bwe kiti kyogamba osobola okumpayo abakazi abawera abasatu bali ondabyeko nabo nga banjawulo just basatu we bati bokka. Jovan, ate awo nkulabanga avudde ku kyembuuziza nanti kyekyo kyengezaako okuleetera okubasobola kuyitira gy'oyitira naye abayitirako wakiri omwo omanyi bagamba oluyitayita oba ebiyita ekiro oba oluyitayita olumanya oba biki kati mu mbeera eyo olutera okulira kati mu ngeri emu oba endala wandibadde wakiri olinako ka ink yes oba wandibadde olina ekifaananyi oba okitegeera oyinza okuba tuli mu kamera gw'oli oyinza okuba gwe serebu wange nambemu nga sobola kibagamba abali
Embunga ki? Nga saagala ate bakuyiwa nnyo bwe. Bw'ondaba ng'onkubanga akafaananyi. Jovan Luzinda. Bandi eno ogenda gimaintaininga otya because abantu be tulabye abakola bandi ezo bantu bakulu oluusi babeera n'ababasapootinga nga bangi ate bandi yeetaagira ddala akasente akawera okuliisa abaana abo n'okubeera. Ogenda kikola otya ekintu ebyo ebintu naffe waffe muzeeyi waffe yabeeranga n'abaana 30 abantu 30 abamu nga si baana abamu twakula n'abantu ab'enjawulo mu mbeera eyo ffe tetwafunako chance esiiba njala ng'ate waka twalinga abantu 30. mu bufunze okikwasizza Katonda yamanyi olaba nti ne kakati mbadde nga tetunakola auditions naye nga balya ne banywa auditions zino zadde za Kramukaaga nga lumu omwezi gujja kuba gwa 5 kitegeeza ye wiiki eri mu kuggwamu eno ndowooza bwe kityo. So mu mbeera eyo ku weekend eno nkakasa bajje kola olunaku tusobole okubeera nga buli omu azuula ekitone ekyemungiremu oba endala leka omukisa gulemu obutakola kyo obutakulekaayo. Mami Irene ne Daddy Geoffrey Rutaya tubasuubire ku auditions? Mami Irene tebasobola kubeera ku auditions olw'ensonga nti bambi balina bye bakwasaganya bo nga bo oba okitegeera bwe kityo. Okay, Jovan Luzinda, tusuubireyo ki ekipya abaana bagenda okujja mu auditions kye bagenda okusisinkana? Simanyi, Katonda yamanyi, sijja kulimba. Yes. Okay, sibula abalabi ba LMTV. Abatraba ku LMTV mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutega mwebale okutuninga tubaagala nnyo katwesangeyo wali ku Bate Valley Theatre nga lumu omwezi gugenda kuba gwa 5 Kramukaaga luno mujje tuwe. Lydia nga bulijjo mbadde n'omukulu Jovan Luzinda bw'atyo bw'atunyonyodde ebigenda okubeera ku auditions awo wennyini sigenda kulabika nga nsukkawo mukwano gwange kansaba omutonzi atakuuma mpeera ku nkuumire musigale bulungi. LMTV, let's go fast.